Now tuze tulabanga mu supportinga abayimbi baffe twakuba omulanga twogedde ku Nigerian shows okukwatayo na biki musoke mwekubireko engalo buli wa media wano. Thank you so much for pushing Ugandan music. Ebivuli byonna ebizibeerayo concerts z'abayimbi muziwagidde, which we all want. Nga Spice Diana nziramu nnyo amaanyi nga ndaba concerts z'Abannayuganda bafani baffe baziwagira kubanga ffenna kye twagala. We need that spirit, yeah? Ndowooza tukulanga industry ya music as we speak. Tugenda mu maaso tukulaakulana kye twagala okulaba. I've seen concerts ezibaddewo previously tewabaddewo flop name, yeah? Kitegeeza tugenda mu maaso. So njagala okwongera okukkatiriza ensonga yo supporting our own. Let's support Ugandan music kubanga tugenda funayo any music atali Ugandan music nga ye waffe. To celebrating us so much. I'm celebrating myself. I'm celebrating you guys. It's a celebration. Etagenda limitinga muntu yenna kasitoba ngoliyo nga Spice omwagala oyagaliza Spice oyagaliza industry tuze tukuba omulanga bani supporting our own. Nze ndowooza kyangu nnyo nga muli naffe nga media kyangu nnyo bafanzi baffe nga bali naffe. That is if you feel like we deserve it. Of course si buli omu jajja kideservinga, but I feel like buli muyimbi akideservinga ku right time ng'akoze ekyo kye mulaba nti bannanga akikoze. Ebiseera ebisinga tweyagaliza ebirungi naye n'abatuwagira be basalawo. Nja yimba ennyimba nja kukola buli kimu naye mwe musalawo bwe mba nga mulaba nti nkigwana, you can give it to me.